Ebigambo bino nsaba obiwulire bivudde wa Barbie Kyagulanyi. Bikukwatako binkwatako. Obadde olina okutya kw'olina mu ngeri emu oba endala. Naddala nga waliwo abo abakulaga nti tosobola, toyinza. Don't go far. Omukyala Barbie, mukyala wa president wa NUP Robert Kyagulanyi, ayinawo ebigambo byakugamba. Nsaba otwala obudde owulirize ebigambo bino, n'oluvannyuma obifumitirizeeko. Ebigambo bibino. Kampala ekika ky'abantu buli omu kye yeetaaga mu bulamu, ate abasinga tukiisaako nnyo amaaso. Tetumanyi nti abantu ekika kino tubeetaaga mu bulamu bwaffe. Twetaaga abantu abatunyooma, abantu abanaakeera ku makya ne bayimirira mu lujjudde ne bagamba nti oyo tabisobola, ebyo tabimanyi, tamalaako, ebyo byabali abanene, eyo naawe munafu. Abantu ng'abo batusoomooza batwongera nnyo amaanyi, era ebiseera ebisinga okeera ku makya n'ogenda n'ogamba kankikole, mulageko nti nkisobola. Kale nno abantu ekika ekyo tukyetaaga mu bulamu bwaffe. Baba babuulira owaabwe ng'ow'omunaku okutu okunkumula. Bayibuli egamba nti ekigambo kimu oba bibiri kimala ow'amagezi okutegeera. Nate era nti alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Omugezi ageziwalire ddala, n'omusiru yeeyongera okusiriwala, naye obusiru bwe buli mutta. Ebigambo ebyo nkakasa nga obiwulidde bulungi, wooli naawe osobola okubifumitirizaako. Omukyala Barbie Kyagulanyi itungo n'omukubira mu bugalo neyanziza. Don't forget to subscribe on this channel. This is this channel. Jukira nti tuba tukuwa ebintu ebyenjawulo, n'olw'ensonga mukwano gwange subscribinga ate sharinga video zino ze tuba tukoze n'abantu abalala. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, Ebuwenda Buddu Bukoma Nsimbi. Mu bulamu wali abatatwagaliza. In fact, ekikulaga nti okulaakulana be bantu abo abawaalirira nga bakulaga nga ggwe atasobola. Don't listen to external voices. Listen to the internal voices. Abaffe gwe kye weeyimbyemu okukola owulira okisobola, owulira okyagala. Si nsonga bo ki kye bagamba, naye ensonga gwe the inner person, omuntu oli ali munda ye agamba ki. Ndi ku bigambo by'omukyala Barbie Kyagulanyi nange byenjogerako. So those voices tuzaagala, and they push us to do more. Ate buli lw'owulira voices ezo nga zizze kitegeeza you are somewhere. Bw'owulira external voices ezikuwakanya nga teziriiwo nnyo, check yourself. Kanywewo.
but check yourself. Bw'owulira nga teziriiwo, checkinga byokola. Ebigambo bino sometimes temwagala biwulira, ebikugamba bino abantu abamu baagala bunyuzi bwagundi babutadde, kino bakitadde, naye bunyuzi bwagundi tebuteeka mmere ku mmeeza, tebuzimba nnyumba, tebugula ploti, tebugula ttaka, tebusomesa mwana. So n'olwekyo tuwulirize nnyo abantu abafaanaganako bwe bati. And nze waliyo ba inspirational speakers besi kyayagala nnyo kuwulira, nga simanyi nnyo gye yayita, simanyi nnyo obulamu abutambuza atya, naye bwe mpuliriza Barbie nga bastrugglinze mu muziki ne bagutoba paka bwe bakoze bye bakola nga tubirabako obusaabala biki n'engeri gye basisinkanamu n'engeri gye batobyemu. Because omwana nga Barbie banimuge ofumbirwa otya Kyagulanyi omuyaaye yekyo, naye bw'abanga yamanya n'atawuliriza voices ezo, kati bw'ajja n'akugamba nti don't listen to those voices, please do not listen to those voices. Love them, kubanga bakuyamba okugenda mu maaso, naye ate tebakulemesa okugenda mu maaso. Bwe kubanga bwe mulundi gw'okusosa okujja wano, bambi subscribinga ku channel eno, koonaawo kantu akalinga akade. Bw'okoona ku kigambo subscribe n'okoona kantu akalinga akade, kitegeeza nti bwe tuteekayo vidiyo yonna gw'omu kubasooka okumanya nti tutaddeyo vidiyo. Kati ekyo kikuyamba ki nti toyitwako ebintu eby'amakulu nga bino. Ebintu nga bino tebisobola kukuyitako. So n'olwekyo I beg you, nkwegayirira, subscribinga, likinga, sharinga bino bye tubeeramu. Kitegedde.